kabadde kaseera ka kucacyanca okusagambiza okukuba enduulu waba kubeera ntongo olina bitaasa nabyo byandikubiddwa wabula engeri gye kiri nti NRM yakubanga owanika ekigalo okulaga akabonero kayo nakyo ekigalo bakiwanikidde ddala bakiranga bagamba sebo atusiimye wampa sebo taata weebale tojjanga okwo olunaku lw'eggulo ng'ennaku omwezi 14 April omwaka 2026 pulezidenti w'eggwanga lino mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde ng'ali mu kuggalawo olusirika lw'abannakibiina ki NRM olubadde lukwajjira ekyankwanzi okumalira ddala ennaku eziwerera ddala 7 yasazeewo okubeera nga ababaka ba Parliamentary bano abasiibula mu ngeri ereeta akamwenyumwenyu. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yasazeewo okubeera nga buli MP eyabadde mu lusirika ekyankwanzi amukwatira obukadde bwa Uganda 10 bweddu. Nagamba nti gwe bakuwa 10 nawe bakuwa 10 nono bamuwe 10 ani atanafuna nawe bakuwa 10 mukwano gwange 10 kyenjogerako si siringi 10 wabula obukadde 10 era okusinziira ku nsonda ezeesigika ensimbi zino okusookera ddala zakubeera nti buli mubaka asooka kufuna obukadde 2 era nga babadde bo balina okubufuna then okulayira bwe kutuuka n'okuba nti byonna biwedde olw'ekinaana buli omu akifune ensimbi ziwerere ddala obukadde bwa Uganda 10 buli mubaka wa Parliament. Abo waka babadde ekyankwanzi era bannakibiina kya NRM so tokwotinga nolowooza nti Parliament yonna yafunye bano basimandi weni yupi musimandi wefu DCDP no kati kambuze Honorable Nobert Mauna ye bagenda muwa ku musimbi guno olw'ensonga ekyankwanzi yabaddeyo wabula ate yeye president wa DP obo nfuna bulungi Honorable Nobert Mao president wa DP newankubadde ng'ekyankwanzi yakoze eki yabaddeyo so obukadde obuwerera ddala 10 bwe bugenda okubanga buweebwa ababaka kati nno mukwano gwange nga YouTube channel eyagaliwo okugezaako okubanga tukuba mutoki n'okwetegereza president bw'abanga yagambye nti agenda kuwa buli mubaka obukadde 10 kyempandiise waggulu president to MP 100M pa MP obukadde 10 buli MP kati wotuna wano waggulu kumbi ne president watudde mpandiseewo ekigamba nti ka pa MP ojja kujjukira nti buli MP alina okufuna obukadde 315 ng'ekisanja kino kitandika bwe banaamala okulayira buli MP balina okumuwa obukadde bwa Uganda 315 agende yeggulireyokko akamotoka kayinza okuwulira nti kajja kumuwa emirembe n'okumuweesa ekitiibwa mu bantu naddala abo bakulembera kati nno mukwano gwange bw'okyetegereza nononya toto entuufu bw'okwata obukadde 10 President Yoweri Kaguta Museveni yagambye okubeera nti buweebwa abaka ababadde ekyankwanzi n'okwata obukadde obulala 315 n'obubakwanga obw'emmotoka buli omu kitegeeza buli MP agenda kwefunira obukadde 415 nga tannatandika na kisanja kubeera nti akitandika okukibukalamu n'okuweereza abantu kati nno mukwano gwange kiba kitegeeza nti almost MP afunye $500 million oba ekitundutundu ky'akawumbi jukira akawumbi kabeeramu obukadde 10 kati obukadde 5 ye hafu y'akawumbi omukulu gwolaba ku screen ye Honorable Daudi Kabanda ono munna NRM atenga munna PLU etwalibwa General Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'emboozi y'okubeera nti President Yoweri Kaguta Museveni yawadde ababaka obukadde 10 buli omu omukulu ye avuddeyo n'abyegaana ku mukutu ogwa social media n'agamba nti I am a member of Parliament for Kasambia County in Mubende. How come I haven't seen this money? Am I no longer an MP or a member of the NRM Parliamentary Caucus?
kati omukulu Honorable Daudi Kabanda yena agamba nti nze ndi member wa Parliament owakasambya mu Mubende district kijja kitya nti ze sente sinnazirabako mwagala kuŋŋamba nti sikyali MP oba sikyali member wa kabondo ka NRM wabula bino byonna yabadde yanukula omukyala Nyanjura Doreen Omutatina eyagambye nti Museveni is giving each NRM MP a handshake of 100 million. This is not money from Museveni's pocket, it is taxpayers' money. Will those that were condemning corruption during the retreat in Chankwas also take this money? We'll wait to see what happens. Kati Honorable Nyanjura Doreen ng'agamba nti wakati nga president ali mu kuwaayo obukadde 10,000 abo ababadde bagamba nti bavumirira enguzi essente zino banaazikwata oba tebaazikwati. Kati nno nkugambye ku side ya opposition kitokota butokosi omukulu David Lewis Rubongoya ono nno nga ye ssaabawandiisi w'ekibiina ki the National Unity Platform yavuddeyo dda n'alya obuwuka naddala ku musimbi guno. Awandiise n'agamba nti 40 billion squeezed out of a struggling poverty-stricken heavily indebted population and gift to NRM MPs. All known public finance procedures thrown outside the window many times. You wonder what more you can say about this country called Uganda. Did I hear Museveni tell those MPs not to be corrupt? Only to crown the retreat with a grand corruption scandal. Ebigambo bya David Lewis Rubongoya na NUP byabadde tebiwooma n'akamu olwawulidde ku musimbi ogutokomoka ogenda okubanga guweebwa ba MPs era nga bino byavudde mu kulagirwa kwa president. David Lewis Rubongoya n'agamba nti obuwumbi anabweddu bwe bwanyigiddwa ne buggyibwa mu nsawo iz'Abannayuganda wakati mu bwavu obukunkumuka ne buweebwanga ekirabo eri ababaka ba NRM. N'agamba nti kale ebintu byonna ebirina okugobererwa mu mateeka ng'ensimbi ziweebwayo byonna byasuuliddwa ttale. N'agamba naye ddala Uganda tuli ku ki? Kati nno mukwano gwange we tutukidde wano njagala okutegeezaako nti omukyala gw'olaba ku screen executive director omukyala Rosemary Byanyima atwala wali eddwaliro lya Mulago gye buvuddeko yavuddeyo n'asaba Parliament ya Uganda ebayambe ebaweeyoko akasente akawerera ddala obuwumbi 2 mu obukadde 6 ng'akasente kano eddwaliro lya Mulago likasaba lisobole okuba nti liwa abalwadde emmere nga bagamba nti batera nnyo okuba nga bafuna abalwadde abajja e Mulago engeri gye kiri nti eddwaliro lya ggwanga wabula abalwadde bano nga tebalinaako mwasirizi tebalinaako bantu baabwe era n'agamba nti essaawa zino eddwaliro lya Mulago abalwadde babawa kawunga na bijanjaalo ate nga embeera si nnungi n'akamu kati nga basaba eddwaliro lya Mulago at least liweebweyo obuwumbi 2 mu obukadde 6 ebyo byabadde bisabibwa eri Parliament gye buvuddeko. Kati we tukomawo ku musimbi guno mukwano gwange ogwaweereddwayo president kitegeeza nti obuwumbi obuwerera ddala wakati wa 37 n'obuwumbi 4 bwe bugenda okuba nga bw'ogattagatta ababaka bonna obujja kuba nti buvudde mu nsawo buweebwe ababaka bano president gawe yalagidde. Wabula njagala okutegeeza nti olupapula lwolaba mukwano gwange gye wandibadde oyitanga order paper mu lulimi oba mu ntegeera ffe eyaffe ennyangu eya Parliament nga bwebadde erina okuba ng'etuula olunaku olwange nakusa omwezi 15 April ng'ababaka baakava bwe bati ekyankwanzi leero lwe lubadde olunaku olusookera ddala okubeera nga etteeka the Protection of Sovereignty Bill 2026 lisomebwa ku fulo ya Parliament era nga yebadde item esookera ddala ng'oggyeko okusaba n'okwogera okuva eri speaker. Leero etteeka bwe libadde lirina okuba nga lisomwa olusoma olusooka. Etteeka mukwano lyange erya Sovereignty Bill ly'etteeka erigenda okubeera nti bateekawo amateeka amakakali ku Bannayuganda naddala nti oli wa kibiina kya byabufuzi okufuna ssente okuva ebweru n'ebibiina by'obwannakyewa basobole okuba nti bayimirizaakokko engeri ensimbi gye ziva ebweru okubeera nti
zibaako okukola okusalawo eri ebigenda maaso mu ggwanga nyaffe Uganda. Kati nno wano wetunyingirira akanyumero kaffe akamanyiddwa nga Agaliwo asks oba Agaliwo questions. Agaliwo bwebaako ebibuuzo byebuuza ku mboozi emu, kati gwe mukwano gwange mu comment section nobeera nga ojjuzaamu. Okusookera ddala, obadde okimanyi nti ssente zino singa ziweebwa ababaka 307 kijja kuba kitegeeza nti obuwumbi 37 bwe bukwatiddwa ne buweebwa ababaka. Era obadde okimanyi nti singa ababaka baba bawera 4 ojja kujjukira NRM teri yokka wabula waliwo ne ba NRM leading candidates oba abo abawangula ku kaada nga tebeesimbyewo ku kaadi ya NRM wabula nga banna NRM. Singa baba ababaka 4 nga be banaweebwa ssente zino ezalagiddwa president, obadde okimanyi nti bagenda kubanga beefunira obuwumbi 4. Ekyo obadde okimanyi. Then ekibuuzo ekirala abangi kye bali mu kwebuuza, ensimbi zino president abaaziwaddeyo nga president, ensimbi zino abaaziwaddeyo nga chairman wa NRM, era abaaziwaddeyo mu buufu bufaanana butya? Ojja kujjukira nti gye buvuddeko president yakawa ba bloggers obuwumbi 5 nga tutandika omwaka guno, ebbanga terinaba kubanga gwanvu okuva awo. Tusobola okubaako ne kyoteesa mu layini eyo. Bakira awe tubanga tuvuddewo akatambi kooli mu kulaba eddakiika eno, akatambi ka Honorable Nobert Mao. Y'omu ku baasinze okubanga banyumirwa retreat eno oba olusirika luno olwabadde ekyankwanzi. Kugambya ayina envaayo gye yavuddeyo in a very very majestic way. Obusajja yanyumiddwa ekyankwanzi. In fact doze kye bagamba nti n'alumya n'okulumya abalabi. The retreat is finished. We have one last item which is about to start. That is target practice at the shooting range. Otherwise, we are done and headed home. B has come to pick me up. School is over. There she is. Come. The bucket, not the seat. The bucket, not the shoes. This is so... But overall, it reminds me of school life. Simplicity. It has gotten rid of my patriotic front. Not bad at all. Here we are. Home sweet home. Home sweet home. Ale, nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina.
gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bwoba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo. Buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.